basaluganda bebitiibwa njagala okubeera nga mbategeeza fadiinuna haadha eddiini yaffe ey'obusiraamu teyawula bibiri teyawula bukulembeze na ddiini fe abasiraamu tutambula nga tuli ba diinun wa dawula tulina okubeera nga tumanya Allah ne tumusinza tulina okubeera nga tukulembera Allah jalla jalaaluhu atusuubiza okubeera nga naabufuula abakulembeze watugambira nti wanuriidu an namunna ala alladhina stu'ifu fi lardi wanaj'alahum a'immatan wanaj'alahum alwarithin. Allah atusuubiza nti kati ababadde abanafu ngenda kubeera nga mbasitula eddaala mbafuule abakulembeze mbafuule abantu ab'amaanyi nsobole okubeera nga mbasikisa ensi eno. N'olwekyo obusiraamu situkola mulimu gwa kubeera mu muzikiti kyokka wabula n'okukulembera kwennyini tukulembera kubanga manhaji y'obusiraamu etegeerekeka teriyo omuntu abeerawaawo nga talina mukulembeze. فسليمان نبي الله سليمان عليه السلام كان أميرا. نبي سليمان يلي مكولembeze ate Sulaimaani yakigenda wala kubanga yali akulembera abantu n'akulembera n'amajjini. Genda ku Daawuda alayhi salam. Daawuda alayhi salam yali mukulembeze nga mulwanyi w'amaanyi kamanda ate nga mukulembeze. Sagala nkuluyiseeyo genda ewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam الذي كان رئيسا لدولة إسلامية جديدة التي أسست في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلا إغوانغا إليالي بيا إلي مدينة ناتيكا تيكا بلچمونغا بشرينو كبيرا بسبونو كبيرا نغا بييوليكا مصحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه yakulembera ensi eno buli omu n'asigala nga asiimye. Ebitabo byonna ebiwandiika history ne bimuwandiikako nga teriyo mukulembeze mulala ng'ogyeko Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakulembera nsi eno n'abeera mwenkanya n'abeera mwesigwa n'abeera w'amaanyi ate n'abeera munafu nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kyevola banga abawandiisi b'ebitabo bamugeraageranya ne khalifa eyajja gwe baali bayita Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Bamugeraageranya nti obukulembeze bwa Umar mutabani wa Abdul Aziz bwali bwagala kufaanagana n'obukulembeze bwa Umar ibn al-Khattab ate nga lwaki tebumufaanana nga yali jjajjaawe yazaala maama we. Kati naye okubeera obukulembeze bwa Umar bwanyuma kubanga abantu baafuna emirembe abantu ne bafuna buli kye baali beetaaga.